ETV Uganda, World XP representing. Thank you so much for watching. Inaku z'omwezi ziri 2 omwezi ogwokusatu tusinzidde makindye mu studio zaffe. Olunaku lwa Monday tutandise ne programs nyingi. Tusookeddeko ku Freedom City mwana muwala Rema Namakula wabadde ne press conference nga agenda kubanga abane concert ku Women's Day. Inaku z'omwezi genda kuba inaku z'omwezi genda kuba munana this very Sunday, this week on Sunday egenda kuba Women's Day. Abantu bangi tutegezeza nti abafikira kwa Africana abamu nga bagamba akasente kali kanji ko mitwalo 10, many of them could not afford that, so abakoleddewo ekyenjawulo n'agamba mwena abafikira kwa Africana asazeewo abatwale wali ku Freedom City okuyingira omutwalo gumu VIP emitwalo 3. Rema yogedde bingi nnyo n'agamba yetalina lutalo na Chris Evans muganda we, Chris Evans brother we, kwegamba era gy'abadde ayimba mu extra concert za clear yonna babadde nayo. Rema abadde awolekeddwako manager we n'omwogezi wa Kiti Promotions babaddewo bulungi nnyo era njagala nkutuuseko ebibaddewo na buli kimu nga bwe kitambudde. Rema Namakula ng'akunga abawagizi be okujja okumuwagira, osobola anatutegeeza nti osobola okujja ne maama wo, osobola okujja ne bbaawo, era abayimbi bangi abamuwerekeddeko ne ba comedian nga mu bano agambye Chris Evans kwali, Chris Evans Kawes, ba comedian Maulana and Rain, King Sahana ye kwali bulungi nnyo agenda kubanga akikwasaganya. So mwena abawagira Rema Namakula, timu Rema mwena tubakowudde mujje mubeerewo enaku z'omwezi nga munana this very Sunday ogenda kubanga woba wafiikira Rema tewamufuna bulungi ku Africana jangu wano ku Freedom City ekifo kigazi nnyo na buli kimu nga bategeezeza. So kankulage ebibaddeyo mwebale nnyo okwekumira ku ETV Uganda. Aaron Bobo on camera katubalage ekibadde ku Freedom City, Rema kyatugambye ne manager we byatugambye. Mbagala nnyo okubanga musobodde okujja the very beautiful Rema ayogereko gye muli ate n'okwongera okubategeeza ebikwata ku concert yategekeddwa Keti Events ngegenda kubeera wano we tuli wennyini ku Freedom City ku Mother's Day, Women's Day. Manyi bonna bakyala nze abakyala bandi ku mutima nnyo maama wange yadde yafa naye nabwe kati nkyamutikira nnyo. So concert eno ngenda kusaba manager w'omuyimbi mwami Kayemba Solo Salongo bayige bakwase senior gatanatwanjulira bayige bakwase junior asooke ayogereko gye tuli n'oluvannyuma bw'oba obala abayimbi abasatu abasinga okuyimba obulungi, basinga okulabika obulungi tusobola mu Uganda yonna tusobola kwogera amannya 3 nga tukoonye erinnya lya Rema naye ajja kwogerako kimu and thereafter tufune ebibuuzo naye nja kusaba ebibuuzo tube nga tetuva ku mulama tuba bulijjo mwenna abaliwo bwe tubeera, so tujja kikuuma nga kirungi bulungi. Sebo Salongo Kayemba yogera Salongo Kayemba bayige bakwase yogera kujja mama ndoza bujja kupikinga we bujja ndoza ko kukyusa kaiza kakoko mwala wange abakatya awebale nnyo mwami Edison basebo ne banyabo abatulaba eyo tusooka bebaze nnyo okujja ku Africana abangi bwe mujja n'okufika ne mufika kale ekintu ekyo mwakola kyatuweesa nnyo ekitiibwa era abantu bangi ne bagamba asho ya Africana ya mitwalo 10
bannaye ffe tulya abantu abawagizi abasinga obungi nga tetusobola olwekyo ntusalawo tujje ku freedom city nga 8 ku sande eno Women's Day olunaku etujjukirira abakyala nti singa tebaaliwo naffe singa situliiwo kujja tukolera abawagizi baffe abasinga okutuwagira ennyo nabo tubakolera ekyo exactly nga bwe yali ku Africana ate bwe tuba tugikola wano olwekyo tusalawo tulumbe ku freedom city ng'ate freedom city tugyongeddemu ebinnonnobbo bingi egenda kwefaananyiza Africana naye esingewo okunyuma kubanga twongeddemu abantu nga King Saha tugenda kukola naye tutaddemu bacomedians Maulana ne Rain nabo tugenda kuba nabo Chris Evans n'abayimbi abalala bangi kale kwegamba show ya wano egenda kuba yamaanyi nnyo n'okusinga eya Africana yali olwekyo nebaza omuntu yali ku Africana n'onyumirwa oli waddembe era okukomawo wano n'onyumirwa naye naddala abantu baffe abantu b'ennajja nankumbi ab'ennamasuba ab'eri ebunnamwaya ab'ekuntebe road paka kajjansi n'okuyitawo ab'endejje bonna abantu abaliranyewo wano ab'emakindi abaawa ku sande wali kyakubuusabuusa lwoma mukakasa nti omuyimbi ddala ayimba bulungi tubasuubira ku sande wakubaawo bulungi basponsors baffe bonna tutambudde nabo abawudin ababitenje mwabalaba ab'omutawaana ennyo Judy Color Solutions abajjesa abantu bonna nga tutambudde nabo era nga tukyalina omutegesi omuketi promotion olwekyo tusaaba ssebo ne bannyabo bonna gye muli mwebeereremu tusobole okujja wano mu bungi tunyumirwe ensonga eyo ozo ebigambo byange ebijja kusukkakaawo ssebo weebale nnyo ngenda kusaba the beautiful Rema, a very good voice. Ekiriiko ndowooza buusa bw'oba oyagala ng'oli mu mbeera ye ennungi oyinza n'okumuyita Heaven Sent kayogereko gye abaami n'omukyalo omu bwenengera good morning beebaza okukeera bambi ne mubeerawo tweyanzanye amanya gange Rema abujo njagala nange osooka okwebaza abantu baffe abatuwagidde bannange tuva ku Africana eyo yonna gyenyenze Mukono Masaka Mbara Lyantonde bambi munda z'omukwano mwebale nnyo mwebalire ddala nnyo siima nnyo okuba ku ntebe y'omutima gwange naye Freedom City ezze olw'ensonga nti abantu amu baawulira nti Africana ebasusseeko akasente kangi engamba nedda Freedom City nyina okujja gendeze kasente ate mbawo ekintu nga kyekimu n'okusingawo kuba kati nkizzezeemu kugamba nga bwekimanyi nti ekintu oba okiyiseeyiseemu eryona gye mbadde mpita tukitwale nti ebadde rehearsal Freedom City is where the big deal is bannange Women's Day bakyala muneyo gye muli abakyala abaagala Rema abamwagidde ebbanga lino lyonna munsapootize nnyo mulwanye entalo zange muli eyo ati Rema bambi mbajjukiza nti ku Women's Day mujje twesanyuseemu abakyala mujje n'abato mubaleeti kwanza esha yange tesusula ku myaka ino temulimu buseegu temulimu ki embeera nnungi nnyo n'abato mubaleete bajje banyumirwe ekyenjawulo this time round tulinako King Saha tulina bacomedians ge babagambye Maulana ne Rain Chris Evans kuliko ne bayimbi mukwano gyange abalala abayimbi abagenda okujja kugamba Freedom City kigenda kuba kintamu mujje tunyumirwe mukeere nga lwe ne bagamba mukeere ekintu tukikube mu budde tuleme kubakuka so mukeere tukikube twemaleyo ate tukimalirize mu budde obulungi bane mbaagala nnyo basponsors baffe bonna nga babadde on board era tukyali nabo nziramu okwebaza Keti Events and Beyond thank you so much for supporting and believing in Rema the brand tuli very grateful and
namwe bonna abakedde wano bambi ddala mami ebisendi webalanye ddala mwami Kayemba kitegeera. Thank you so much all the media houses represented this morning. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwebale kutwongera maanyi ate ekintu ne twongera okikola ki okiwanika mwe mukiwanise waggulu omulimu gwammwe ogusinga nze nkola gwa kuyimba to live my life naye ate mwe nemukikola ki nemukyongereyo waggulu. So thank you so much. Okay. Njagala kwongera kukatiriza ekintu kimu ekisooka abantu bonna twasazeewo luli twali mu konsati ya mitwalo 10. Rema alina abawagizi aba buli kika n'aba buli ngeri. So sente yasazeewo n'aga nti kati waliwo abakomplaining emitwalo 10 mingi, emitwalo 10 mingi, Afrikana wala, kati shop ya mutwalo Freedom City mutwalo gumu okiraba 10,000 mutwalo gumu ezo ne Farida ozisobola siwo mutwalo ne bw'oba owulira nti nze saagala kubeera wano mu bangi, njagala kubeera mu VIP, entebe otuula entebe za Freedom City eza VIP otuula mulimu n'ezirimu masaaji otuule ku masaaji nga bweti kugambe n'obwonyumirwa ate bwekwongeramu n'amaanyi kitegera bulungi. VIP ejja kuba ya mitwalo 3. N'olwensonga eyo bwekeera mu budde jangu otuule bulungi. Abayimbi tubabuulirako batono kuba kiringa ku embaga boogera omuntu omu naye kubaako bestman, kubaako metron, kubaako emperekeze. Kati na wano tusinga bagamba nti Rema the main act. Ne Saha waali, ne Chris Evans waali, ne Maulana and Brain, but njagala bakakasa n'abayimbi abalala bangi bajja kubaako. So let's make it a point. Sunday nga 8 March tusinkane ku Freedom City, mukwata omutwalo gwo jangu sasula. Security eri tight but polite. Ate naawe tubeteeka mu mbeera ya buzibu. Ddala ki ekikuleeta mu concert ne laptop nga buli wonaayita bajja kusooka bajaaze bakole biki bakusumbuule naye jangu ng'oli mu mbeera egenda okutakala okwata ssente zo namwagalwawo oba namuzaddewo okiraba ne bwaba nnyazaalawo osobola omuleeta. Konsati ya Rema ebeera nnungi nti ebeera buli muntu nga tokwatibwa nsonyi. Naye nga njagala okubategeeza nti abantu b'eruweero ate Rema agenda kubeera namwe ku Saturday. So 7 Olw'omukaaga Rema ali Luweero. Ku Sunday Freedom City nga 8 mutwalo gumu okuyingira tukyakale tunyumirwe endongo. Nja kubasaba alina obudde buno batulemye olw'okuba baagala babengaku entalo nyingi nezibabaana ng'otadde ekyo aside. I think all my life in my career nyina engeri gye mbadde nti nfuba okulaba nti omukyala musembeza wano nemba nyinayo ka program akatonotono, let it be charity, let it be nyina engeri gye nfuba okulaba nti nsembeza omukyala n'omwana kitegeera. So I don't think this time round kijja kuba different. Ng'ogyeko kikulu, yeah, and I always keep planning. Most of the time sibayita kubatwale enjembandazi kitegeera ngenda nzeka with family and stuff naye nga bo bambeera ku mutima nfuba nti omukyala n'omwana basembeza wano kuba I knew what they got kuba obulamu bwenkuliddemu nze n'omuzadde wange ne maama wange obulamu bwenakuliramu so mumanyi bamaama out there kibayitamu. So once in a while muvaayo ng'omuntu nembaako kyenkola towards the mothers, but this time round Women's Day tuli mu show. After that I will do something. Nze Alex kulayinaapu y'abayimbi tuwuliddeko omwami Chris Evans atalabiseeko na press conference. Tetusuubirewo mbeera ng'eyali ku Freedom City abantu gye bagamba nti yalimu okusikaŋŋana emiguwa. I believe you've seen Evans ku shows endala zonna ezibadde and ekyobutalabika
he wasn't informed really, just like you see Saha Taliwo, Maulana Nere Taliwo, Tingo Mwami Edison wa Kugambi nti the main act yayogerwako naye ng'ajja kubaawo Evans muganda wange, he's my brother, as I told you some time back, and bagamba abooluganda bita Evans is my brother. Yes, we had a fundraising dinner on the 28th to Serena Hotel, and a good sum of money came out of there. Most of the corporate companies that they were, the class of people that were there, like those corporate companies, Vegas, and they came up with a good sum. And we have a feeling that if more good people, because Chiricha, it's a voluntary thing. Let me do this. Let me. Yes. So more good people out there. I believe but Serena on the 28th, the fundraising dinner was